Eddwaliro lya Grade B E Ntebbe lyali lya nkizo nnyo mu kujjanjaba abalina ekirwadde ki COVID-19 omwaka oguwedde. Nga limaze okusiibula abalwadde ba COVID-19 abawera, lino lyaddamu okwaniriza abalina endwadde endala okugendayo bafuna obujjanjabi. Kyokka oluvannyuma lw'ekirwadde kino okuddamu okusitula enkundi, abatwala eddwaliro lino bazzemu okuyimiriza abalina endwadde endala okugendayo. Kati in order to create space tusazeewo olwaleero inpatient services tugiggalewo mu Ntebe Regional Referral Hospital tusobole okwaccommodatinga referrals zonna eziva mu malwaliro amalala. Kati twagala okwetondera community nti ejja kusobola okubearinga naffe babeere refer to other nearby health centers nga ffe betumanaginga COVID nga bwe tubadde tukikola. Tukitegedde nti mu kiseera kino eddwaliro lino lirina abalwadde ba COVID-19 abawerera ddala 63 era ng'abasukka mu 3 bali mu mbeera mbi ddala nga bajjanjabirwa mu ICU nga kye kifo ewajjanjabirwa abayi ennyo. And 30 of them bali critical, bali oxygen. Kati ne tulaba nga twetaaga creating more space kuba space gye twali tuliservinzeko yokka ey'aba COVID temala. Kyokka eddwaliro lino lyakusigala nga ligema ekirwadde kino ng'era waliwo ekifo kye bataddewo okukola ku bantu ababa bagenzeeyo. Chronic care ng'okulabirira abantu abalina sukaali, abalina sickle cell, abalina obulwadde bwa HIV, services ezo zijja continuinga. N'okwongera okuscreeninga abalwadde abajja nga ba COVID tujja kwongera okuziwa abantu. Ku ddwaliro wali okuzimbirwa ekifo ewaawulirwa abafunye ekirwadde kino mu ggwanga lyonna kiyite National Isolation Center ekibadde kisuubirwa okuba nga kiweereddwayo eri abakulu olwaleero. Be an additional space okumanaginga. Ne where the situation is going, isolation, if we combine it with the hospital, I think it can provide enough space. Ne tusuubira nti ffenna tulina kukwatira wamu. Tukola final touches tuteekamu amazzi gamaze okugendamu bulungi, amasannyalaze gagenzeemu. Tuli ku final painting, olaba tuli about 95% painting. Compound mugyetegeeza eri ku 98%. And we were very sure that by Wednesday, Thursday, emirimu egisiganya wagiwedde to make this facility ready to receive patients. Wetuviiridde ku ddwaliro lino ng'obubonero bwonna bulaga nti abalwadde ba COVID-19 bakyayongerwa okuleetebwa wano.